we are having segmento apparently, and he's put up a concert mu myezi ebiri okuva kati concert egenda kulabika nga etuuka mu linnya lya Yesu. But is it the right time because fine akayimba kakoze katya, akayimba kakubye, akayimba kakoze naye concert right now ekintu kigenda kutambula kitya. I think let me talk to my guy. Let me talk to he's a media personality and ayina byamanyi kugamba kya muganda ndi bulungi sebo osubye otya sebo ebbanga libadde ddene newe tuli tuweereza Katonda. So today nina ekintu kitagala tutunuulire abayimbi ba gospel ebiro n'ebiseera budde kye bantegese mu concert at the beginning of this year twalina Copy Bly because yatulekamu effumu muguli obaka ogwaggwa so awo n'atukubamu awo endala awo nga akoze ka transition ne buli omu n'agamba Copy Bly yaliko naye n'awanika ekivvulu kiri mu omwaka guno is it October 30th if I'm not mistaken kati in between there Damasco naye najjamu awo ate kati segmento najja n'atukuba you know akayimba ka Aibambe ate kati I version a training kama okusinga the original version so concert ya segmento yo weeri akayimba otunatuka concert kana abaka kyavuga lusobola obeera nga lukyavuga oba nga luvuddewo ebyo byonna bisoboka naye nga ekibuuzo bw'okibuuza nti omuyimbi yantegese di concert tuba ne demands nga 2 oba 3 tufuna demands ez'abantu for example nga show ya Joseph egenda okujja ngoma abantu badde babuuza naye natategekangako so nga oli waliwo demand y'abantu eyo then waliwo n'omuyimbi yennyini nga ye yeewulira amaanyi then waliwo n'oluyimba okuhiitinga ngoli agamba oluyimba luno kerukubye kantegeke mu concert. There is something I saw kyenalabako mu bali ab'ensi nti omuyimbi asobola okuteeka ekivulu mu weeks 2 n'akikuba there and there seeding kisobola mu gospel nti Aibambe kwali kat right now AI ne original composition promoter singa baina agamba nedda concert katujije tujiteeke mu weeks 2 abantu basobola okujja kisinziira era buli omu alina abawagizi be naye ene waffe tekibaddeyo nnyo mu gospel nti olina okupika ennyo abalokola ebintu bino kasita obiteekamuko olumu akasente olumu tebajja naye bw'okipika ennyo n'ogenda mu radio TV ne bakuba obulango basobola okujja kubanga buli omu alina audience ye. Wiiki eno tubadde n'omuyimbi omutanzania yaze mu ggwanga Uganda Shusho nga n'obulango tulina woobulaba naye sharing olwo yajjudde kitegeeza nti abadde bamumanyi oba bali abadde balanga abadde ne target audience eriyo lyagamba nti wenfuna abantu 5 emitwalo 2 nze zange ziba ziweddeyo so kisinziira oli audience weri na kiye kikyabaze. I think let's end here for now.